kayimba ka Namuddu ako kannyumira konna naye nalonda mu paati ziri bbiri. Paati esooka ennyanjula y'oluyimba ne paati esembayo. Paati zetugenda z'obootwa. Tinziramu omulanga gwange amumanya ndagirire oba eriyo omusajja omukugu avumula obulungi amaddu kuba ndaba bannange bintabudde ne kye nnali nagaana olulala nakikola ekyabaka abasajja ojjukira tinnali ngufudde omuziro naye muka okunkwata ne Namuddu kibi so ngenda ne mbavaako ebbanga ne liwera okumala nga wiiki nnamba ndaba nfa ne mbasiya abayitidde wendaba okunvumula ekiyonta ekindya so omuntu alimba abamubi namatira okuva ku bakyala kizibu ate tebakkusanze singa ndi mukufu kirese tuli mu baana bato omwagalwa Namuddu siringa kuwabira kusaba ojje mwana wattu ndabeko kunnyonnyola akaseera akazibu mu kabada tusekenseke zitutta kati bakama banga abaliwo abawulizi olunaku lwembagamba muliro lusana kumala kukalira ndutontomi baye temunsekerera wennaawunzikiranga manyi omuvumuzi antwalayo obutwazi mangu banzijanjaba ekiyonta ekindya naye amani kyendiko nze sikitenda mazima paati eyo. Kati ntuuka ne nkubyamu nze buli wenjira bwe nti nkubyamu ekigundi ekyo ekipale kye ekyewuza ekyo nga ne we yali awo akirina ekitegeeza kyekintu kyekyali kisookera ddala ku mubiri nga kyakola ki era ye yakugamba nti tekinvaako ekyo era ne waali awo yayiza oluyimba olwo yali atudde nakyawo naawe waayimbira ng'akola ki ng'akirina. Kati imaginary stories zireeta omuntu okubeera nga va mu bino jyayo nteekeyoko mpozi twabadde gundi sibiwuliriza nze ebyo anti nkozizaayo eri ku Wanyambalala ebyo nze sibimanyi ndaba birabe naye kino kyekintu kyotuula n'owuliriza naawe n'otandika okuyisa ki obufaananyi n'otuula n'olinda paati eddako neddako bano abasajja baakolanga zaalinga imaginary stories true stories with fiction era alina oluyimba we yakugambira nti nyumya emboozi nenkufaananya eyaliwo nyimba byendaba byempuliddeko ne byennali nkozeeko kati fiction kubanga wenkugambira nti muno baakwata ne bateekamu eyo fiction mu kakabada okimanyi nti edda eyo ye yalinga emboozi nga buli avaayo asibira omuntu mu kabada wardrobe kubanga mpulira ne gundi ne Christine Nanteze era naye obwana mwandu bbaawe okubeera nga alina gye yali akola kijagenda nga n'akola emirimu bwe baamukwata naye baamusibira mu kabada era bw'atyo n'afiiramu kale nti ka fiction yakwe baakakozesanga nnyo kati mu luyimba olwo bw'atambula n'asikaasikamu komasaawo ayina we yagira nga bamutadde mu kabada omusolo ne gukola ki ne gumuyitamu kati n'otandika okukola gundi okukubyamu obufaananyi nga yeggwe bakutadde mu kabada bakusibiddemu bubagenze jjukira tolina ngeri gyekola ki kati n'olaba the kind of torture gye yakola ki tibaamukuba n'awulira nga bakubye n'atuuka bagamba nze siri ki nze ndi muntu gwe mukuba nembakayanya sirimpewo muntu waddala nze temuntya ne bakwata ne bagenda ne basuula eyo mu lusenke omuntu omusuula mu lusenke ebiseera ebisinga aba asigazzaako kikuba mutwe oba okuba nga afudde bo baakuba ne bategeerako era yakugamba nti mu kumukasuka mu lusenke bo balowooza nti bakasuseyo mufu kati naffe waffe tulina omwami era ekyamukubya gyali mikolo ekyo emikolo yali agikola etali wuwe baamujja ku mwenge ne bamuwamba ne bakuba naye baakuba omutwe guno kyenkana ne gubeera nga capati naye kyeyasigaza kyali ekyo nti memory teyafa naye baakuba ne kaakati gana amaaso baafumitafumitamu era talaba kati ye mu kusanyusa omutaka yagabanamu ki bulema bw'amaaso omanyi akatundu ako Katonda yakakola naye
kyokka n'akateeka ebuziba n'ateeka kasinga okubaako obulabe kabulabe nnyo kazisizza ebintu bingi bangi balugenze katutuusizza awantu bwe tutamanyi na kumanya. So Hamani basudde amaaliriza embeera eyo yonna ebaddewo bamutadde mu lusenke kubanga gwe bakubye ne bamuteeka mu lusenke kiteeberezebwa nti n'okumenyeka aba yamenyeka. We baba bakuba mutwe guno abeera aliko ebisago nga yena yali musaayi amagumba gamenyese gakoze eki naye ate raba waagira bw'ati ayita Namuddu nti nakola ki kakati kapaati ako kagamba nti ke kaddirira ndowooza paati esembayo okuva ewa Muzeeyi Kabanda gye baalaga bajja banjiko olwa nsonga yali amaze okubannyonnyola mu nti ku mutego kuleka ensolo eyakwatwa naye nze saabalinda kuweera kwe kubayita nti nfa nentema omulanga banzije mu kabada bankole kye balowooza ndi bubi ne badde ate mu kwewugguusa kye bakola kwe kumpita amayembe raba nimbakayanya nti mazima siri mpewo ndi muntu waddala nze temuntya ne bannyimukira mu ggwani tubulire amannya n'obuzaale gy'ova konze ne mukyala ajjuuka ababuulire ndi muno nninda ssaawa efa. Namuddu mu kwebunguula yamasuka n'addirirwa mpozi enduulu olwaggula wodropu n'engwa ne bakuba emigge gyalema nze okubala okutuusa lwe nafuuka afudde kye bakola kwe kunsonseka mu lusenke awantu Katonda giyaddiza ebyo eyo mu kiro nenfunamu agabamba ganno nembebera mpola mpola okutuuka gye nsula nga nzira ku biwundu kunyiga Namuddu ke yagenda endima paka kati talabangako nti wuuna awantu kati nnyabo nkulinze yitayo nkubuulire munnange siwasanga n'akamu nd'osoba wafanze kakane naye ennumwa okwawukanirawo mazima. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya engatto ensawo z'abakyala jackets jeans n'ebirala tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzze China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya ddene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science ko ne computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24 tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo era tukozesa ba producer abalina obukugu kati gwalina essomero kwaya naawe omuyimbise kinoomu jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records. So mwami Nsereko Sebo bakuzaalawa Sebo nze
nzaalibwa Kiboga naye nkulidde Mityana. Nzaalibwa Kiboga bw'ova Lwamata noddakawo bayitawo Kyekumbya nokkirira awo. Abamanyi oluguudo olwo bayitawo Kwanzenwa we bakazaawo Kwanzenwa nokkirira emmanga awo bayitawo mu Kibisi Ssebaawo gye nzaalwa. Ekyalo Obukuukuutu taata gye yanzaalira era gyagalamidde. Taata yali ani? Ye Mukulu Kayongo Ssebabi omugenzi yafa 2010 mu January era mbadde n'enteekateeka omwaka ogujja Mungu wanaaba nsobozesezza nenfuna ekisoboka yagala mutegekereyo okumusabira mu January yafa ennaku z'omwezi nga 10 lwalunaku lwa Sande. Mbadde njagala lwakuba obusobozi ekyamazima sirina ate nga nze mwana omulenzi abalala bonna bannyinaze. Kati kankulage already olina kubanga ekintu kyonna kye tuli osooka kufuna kirowoozo osooka ogire mukodo. Kati nkugamba nti already we wamala okufuna ekirowoozo oba wamala okufuna obusobozi kati kyobulako kiri kimu ku developinga kirowoozo ekyo okubeera ng'okigusa. Naye nga sofa nange eyo idea simbi kubanga bakadde baffe bwe baba bavaawo ebitono bye tulina okukola kulongoosa bijja byabwe n'okubanga tukola emikolo ng'egyo gy'obuwangwa. So mukoddomi wange Kiwanuka nange oli ntegeeza akatono kendibeera nako. Katono kazira mu liiso. Kazira mu liiso. Nga tugira nga tukola ki ng'ekyo kivaawo nabo babeera basiima. Omanyi ebimu ku bintu ebitubonyaabonya ffe kwe kutuuka eno ne bagenda notabajjukira abantu abo nno banyi kuba oba oli awo singa tabadde taata naalibadde siriiwo. Kati nzaalibwa Kiboga naye n'okulira Emityana era emyaka gyange gyonna egy'ekivubuka egyo okuva mu buto paka myaka navaayo Emityana mu 2013. Naye we mba serabidde twagenda taata yantwala Emityana ndowooza mu 1994. Ozaalibwa mwaka ki? Nzaalibwa 1989. Oli muto wange. Era mabegakaawo mu Gwokubiri nabadde mpeza emyaka 36. Kirungi munange webale ekkula. So muzaalibwa abaana bameka? Muzaalibwa abaana bameka? Tuzaalibwa abaana 7. Mutaata ne maama? Oba taata alina gye yakola emirimu awalala? Nze mu maama tuli abaana 3. Nze waliwo mukulu wange Nalwoga Ana bamubbula mu linnya erya jjajja mukyali yali azaala taata. Ana Nalwoga ye mukulu wange. Ana libeera lya Kisiraamu? Libeera nga olya Anet. Kati nze nenzirako nsereko ne kuddako muto waffe Nakasinde Regina. Bebo betuzaalibwa mu maama omu abaana 3. Kati deni taata ayinayo kati ye taata ayina abaana 7 era be yaleka ku nsi. Abalenzi tuliko 2 n'abawala 5. Wasomako? Otandikirawo obulamu bw'okusoma? Obulamu bw'okusoma butandikira era Mityana kuba nagendayo nga ndi muto. 1993? 94. Tandikira ebyalo abamanyi mu Mityana omwo bayitayo Magongolo. Eri ng'okkirira ku Leke Wamala okwata ku Olodi Mubende Road waliwo ekikubo ekituvaako nodde bayitayo Magongolo. Fenno we twasomera tewalingawo nassale. Natandika direct mu P1 nga omala okukola bwoti n'oteeka omukono oyo yakuze agenda asome. Nensoma Magongolo primary. Nasomerawo ekibiina ekyo ekisooka
n'ekyokubiri n'ekyokusatu nengenda mu primary 4 nengenda bayitayo Nkonya somero lyali lya Kikristaayo nensomerayo P4 ne P5 wenva nengenda Katakala CU Church of Uganda abamanyi Emityana essomero weriri nensomerayo primary y'omukaaga n'ey'omusanvu era mu y'omusanvu nakuba first grade. Mwabali basinga okusiba ebikalu ku ssomero. Aze nno ebintu by'ebikalu neesabirimu nnyo. Olinganze. Saabyagalanga era abasomesa bankubanga nnyo ate nga nze n'ebiwalingawo ebyo ne bakwambaza ekiri ekigumba ebyokwogera Oluganda ebyo. Nze nga wonsanze njogera olulimi lwange. Kimpe njakizaayo. Njakizaayo. Kati bwe maliza P7 ngende Katakala secondary. Olwokuba nti taata wange enfuna yali ntono. Nensoma S1, S2 paka mu senior yakuna. Naye ekyomukisa omubi senior eyokuna tamo yokusatu kisagisoma. Nengamba taata sente tewali siraba nnyo ffenna tukolerera kunoonya ssente awo natandikira obulamu bwange obw'okunoonya ssente. Ogwo tuli mwaka ki? Nze maliriza P7 mu 2021 maliriza ekibiina senior 4 nakoma mu second term 2025. Awo nentandika obulamu bwange obw'okunoonya obw'okukakaalukana obw'ekikumi obw'okubonaabona paka nakati. Okyabonaabona? Era nkyabonaabona sinafuna tebunatereera. Tebunatereera era ali eyo talowooza nti omusajja kuba alina ekirevu olamu tebunatereera. Ojombuze ku kirevu kozi gwe toyinaako wadde n'akamu oba tokyagala kyekintu kyesaayagala mu bulamu bwange. Nze neebaza nti ebintu ebisinga byenayagala nabifuna nebyesaayagala nabifuna. Nzijukira awe embeera mu senior 1 ali ku Kaliro High School. It's now Kaliro District. Before it edda Kaliro yava mu Kamuli District. Jjukira Busoga yalina district 3 era baziyitanga JIK. Manyi eyo mu mirimu gyange gino gyenkola ntabaalirayo nnyo. Jinja, Kamuli, Iganga. So twalina omwana gwe twasomanga naye nga daddy we alina ebirevu biri ebikwafu ebigimu nga kirabika bituuka ne bimusobako n'asala leero kati mwe ogenda wali n'oteekawo omuntu n'atandika okukola kyokukwala kata naye kati ku luli bwalinga budde bwagirita girita nga bateeka mu kasanirizo n'okuba mu saabuuni n'oweta emba zino n'otandika ozikuutanga n'oteekayo olulimi bwoti n'otandika okugiranga wala kata gundi kati luno olulimi yalinga support. Waba toyinaako ttama oyina luba oyina teekayo olulimi n'olyoka owalakata obulumi. Kati yatuuka ndowooza nga bimutama n'abeera awo bw'ati ng'ono pulezidenti weeri. Kale embeera eyo nakula ng'abaana bagamba taata waaba abaswaza nga nabo bamwennyanya olw'embeera eyo naye nga musajja atu birevu bye byali bimulaka emirembe kati neŋŋamba wakula tokyegomba kubeera nakirema naye nga nange embiri nasse ojjako osalako bisale nange naye nga bwe gutyo. So oli mu nsi otakabana. Okay, kale nsaba akantu kano akasooka tukakomye wano tugenda kudda ne session ey'okubiri tulabe muto waffe muganda waffe mukulu waffe kojja senga ba waffe oba bba waabo ajja atya okubeera nga asala okubeera nga ayingira ekisaayi ky'akadongo kamu ate mu bantu bonna n'agamba nti nze nsazeewo ngenda kubeera nga ngoberera Ssaalongo Herman Ssemakula Basudde naye nga tukujjukiza nti abantu abaagala Herman Ssemakula Basudde balina enteekateeka ez'okugenda e Bubondo era mwami Ssembatya Patrick wambuzizaako was it yesterday ku programu y'okugenda e Bubondo era ng'onsaba nti tugende. So
Mukama Katonda omukisa gugu n'aguleese, enteekateeka weeri ne bannaffe abalala abali eyo abeetaaga enteekateeka zino musobola okubeera nga mukola ki, mutuukirira omukulu akugambye mugende ku Facebook page bagita Mani Basudde. Era oyo weekoma. Kifaananyi ojja oba okiraba. Aliye mu kyambalo ekya bbulu ne Paulo Kafeero nga beekutte mu ngalo bwe bati. Kati bantu bange enteekateeka bwetyo bweri musimbula ddi? Naku z'omwezi nga 10 ogw'omukaaga. Ne tujja kukeerako, twagala tukeereko tuweke ekya Bbogo tumale tugende ne Bubondo. Kati omuntu yeetaaga ki alina obeegattako? Transport kugenda mitwalo 5 gikutwala ne gikuzza. Ekirala bino ebirala kati bisaana ate amaze kwegatta ku gurupu yaffe kuba tulinawo budget ffe buli mwaka bwe tuba tugenda okulamaga tukolawo ka budget kaffe ak'okutulabirira n'abantu baffe tuba tugenze nabo tugula ebyokulya ebyokunywa ebyokukozesebwa ne tugenda nabyo ffe tutambula n'ebyaffe byonna tutambula nabyo. Kati bino ebirala asaana amaze kutweyungako n'agamba nti n'agamba nange nja kuleetayo bwe kiti. Kale ndowooza bantu bange enteekateeka zizo muziwulidde, naye nsaba kigaziweemuko tekikomaawo. Kigaziweemuko mukole tours. Era pulojekiti yaffe eyo kati kenfunye omukisa guno kanjogerere funds group yaffe eyo tulina ebiruubirirwa bingi lwakuba nti oba olumu mutaka Bumaali atujjamu naye tulina enteekateeka ey'okukola nga charities. Tulina enteekateeka nga tugamba nti tugenda Luweero. Kati for example omwaka 2023 twali Luweero, waliwo omwami awo nannyini essomero Rafa Primary School yatukyaza ne tugenda ne tubeerayo ne tukuba endongo yaffe. Ffe Amani Basudde tutambulira ku mulamwa gwa kadongo kamu. Era tutambula ekirungi tulina famire ya Amani Basudde, maama Nakitto, bannakata abaana bonna abayimbi abali mu famire eyo. Era ffe bw'otukyaza tutegekerewo n'ebidongo backline ffe tuba tujja kukuwaamuko. Kati bantu bange nze nsaba baganda baffe bwenna gye muli ebintu nga bino byangu nnyo byakola okukomyawo Dagon Memories. Kyangu nnyo okubeera nga mugira nti n'ogamba nti kati abaana bano nti nze ndi Mityana twagala Basudde funds biki oba nze ntera giyita foundation. Era kati tulinawo egundi 2 tulinawo abali mu foundation. Biki ebikolebwa mu foundation? Ebikolebwa mu foundation byebyo byenkumenyeddeko nti tugenda kukola nga charities. Tugenda nga kutegekanga ebivvulu. Omuntu asobola obeerewo n'agamba nti nze nina ekifo kyange oba Busiya n'ekifo kyange fere tuboolo oba Bbaalo oba kiki sobola otutukyaza. Kati foundation eyo tugenda okutambulira omwo kutegekeramu bivuluvulu ebityo kukola nga charities. Ntugamba nti tugenze egindi oba tuguze engoye sukaali webityo tubitwalayo. How often we mukola ebintu bino ekyo mukikola luvannyuma lwa bbanga ki? Tubadde twagala nga at least mu mwaka tukikolamu emirundi nga2. Lwaki si buli mwezi? Kubanga nti do you have agents? No. Naye nga already twalondawo kati twekolamu omulimu ne tugamba nti baliwo abava essingo nti nsereko genda essingo eyo otufunireyo ekifo okunge tufuneyo ekifo tulabe abantu ab'okukyalawo bye beetaaga tumanye nti oba tutte sabbuuni munnyo sukaali tuguzeeyo abaana tubaguliddeyo bamasuuka butimba bwa nsiringo obwo tubitwalayo. Netugamba nti
aliwo ow'Ekyaggwe nti Kiwanuka Jafari naawe genda okunge, nti Muzungu David waawa nti weebusiya naawe genda okunge. Kati ffe bw'otubuulira pulogulaamu yo ffe nga wano twekolamu omulimu lwakuba nti ekyo kikola buli mwezi kiyinza okukalubamu embeera y'akasente. Anyway, olituusa obudde gwe ne mukoddomi wange olijja ndikuwa amagezi butya musobola okikola kubanga already you are rich, musobola okikola naye ng'oba olumu enteekateeka ey'okikolamu gye mubadde temumanyi kubanga ebitandikirwako byonna weebiri. Kale muntu wange katukomewo n'ekitundu ekirala nga tukyali ne mwami Nsereko Abudu, omuwagizi wa ebyo ebiyiiye emirimu egyakolebwa Ssaalongo Herman Ssemakula Basudde. Takomaawo alya ne mu ndago, era wetukomaawo olukoba lugenda kubeera luyitirivu, naye nga mikwano gyange mwami Lulese Bunza, mukyala Jaliya, mukyala Nambaya, mwenna mbakunga Basekajja baani twetaagawo ebyuma kubanga kati wano Ssekidde wange yandibadde ng'ali wali ekigwago kyange nga nkituuzizza wali nga kikuba olukoba, naye we need this tuleme kubeera nga tugira mayi amaluma gano osobola ogeefumbya n'ogamba munnange ofumbye nnyo naye ng'ekyamazima naye ku ntobo y'omutima oba omanyi nti okudaala naye nga olidde lwaki oyo kubanga kati nange olaba. Kale mubeere bulungi, mweraba. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade, awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzze China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Kikaya College School, essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya Dene Boarding, mix y'abawala n'abalenzi, senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs, byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, kone section y'ebyemikono, omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self-contained. Kyewuunyisa, ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Kikaya Bulenga Mityana Road. Okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsaggo Nakawuka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records